2 olunaku lwali ennaku z'omwezi zaali 4 omwezi gwali gwa 8 byonna mbijjukira bulungi olwo lwenjogera ne pulezidenti sobola kulwerabira mukulembeze w'eggwanga ng'ayogeddeko naawe nayogera naye akabanga pulezidenti ndowooza muntu mulamu okujjako tetulina ngeri ya kumutuukirira kyokka naye nga musaasizi kubanga nayogera naye ebigambo ne binzigwako nga tukyayogera nambuuza buli kimu kyonna nemunnyonnyola kale naŋŋamba nti teyakutuzaamu nti oba nkyalina kye ŋŋamba alekeraawo yambuuza buli kimu kyonna okutuusa bwe namaliriza okwogera n'agamba nti kale nja kuyamba nja kufunirawo okubeera okuva ku olwo sinafuna mawulire gonna eno bankuba bubi no bansala ebiso muno mu bigere muno ati twenda otulage Semakula ni Museveni bansala ebiso bantulugunya ino nze nakanti nze 7 TD yaba ne Semakula TD yaba TD nze mu nsiko ye muli kunkoba kale bankuba ino bantuusa ku butategeerekeka era nafunamu n'ebirwaire ebintawaanya ennaku dino essaawa nga 12 emmotoka eida yatandika okusoma abantu bebasoma nabaniina kuki ku mmotoka era naabo bebangema nabo omwo mwe baabayitira baabatwala mpega n'olubatwala nga bajja kubayita abo tibayira kana embeera yali mbi nekatabi era nga twesabira olukya lw'obala oti lukyeire oluziba wakuba oti nkaaliwo ekane batwala eruzira twabeeruzira A'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Watulaba mulungi tukwaniriza nnyo webale kubanga otwegasseeko nate olunaku olwaleero tuze okuba nga tuwayamu kinkola bulungi nti olunaku olwaleero neegatiddwako maama maama ono nga oyinza okugamba nti mulwanyi oba historical twalisawomu be bamu kwabo oyinza okugamba nti baleeta gavumenti eno eri mu bukulembeze kubanga buli omu yenna alina kye yacontributinga okusobola okulaba nga gavumenti eno ejja mu bukulembeze tugamba nti baali balwanyi twogera ku balwanyi ab'emmundu twogera ku balwanyi abatali bammundu buli omu yenna alina kye yasobola okuba nga ayambako mu kigambo ky'olutalo so tuli naye olunaku olwaleero tugenda kuba tuwayamu naye tulabe ebyamutuukako okutwaliza wamu nakikyaliko ekiseera kino kye twogerera nkimanyi nti bangi okusoomoozebwa bakulina naye ne we bayisa okutuusa okusoomoozebwa kwabwe okusobola okulaba nga kukolwako mwattu wazibu so y'ensonga lwaki olunaku olwaliro agambye nti kanzije mbeeko ne bye ŋŋamba osanga ensi enaabiraba oba bakulembeze ne tusobola okubaako nate ekikolerwa sayinza okulaba kale ssebo nsaba ombulize ku bannayuganda abo abatulaba. Bannayuganda mwenna mbalamusizza amannya gange bampita Topista Kadama nga nva mu disitulikiti y'Iganga. Gwe Topista Kadama? Yes ssebo. Okay. Oli Musoga? Ndi Musoga mwene. N'Abasoga balwana kubanga ebisinga bwe tuwulira abalwana tuwulira Baganda wano tuwulira aba Westerner tuwulira aba Northern n'Abasoga eriyo abalwana okuleeta gavumenti eno mu buyinza. Twena bwe twabonanga gavumenti etutulugunya tweyingizaamu twayingiramu tusobola kuleetako emirembe mu Uganda yaife. So byali bitya story sokotweko story nti bw'otuuka otya okubanga oli omu kwabo be tuyinza okwogerako abaliko kye bacontributinga mu lutalo olwo?
nze nalina omwami wange nga muyeekera nga bamweta Semakula Lawrence ow'Emigadde. Amaka ge nga gali Migadde ng'azaalibwa Buwoola. Migadde ludda wa? Migadde ku lw'ebbombo Luweero. Kale bwe twali ne musaada wange oyo yanjira obuyeekera. Bwe yanjira obuyeekera kale yatambulanga n'abe yatwalanga mu nsiko ze n'abafumbiranga emmere. Buti ekiseera bwe kyatuuka baatugwamu. Bwe baatugwamu baatulipootinga baija baatugema baatulumba ye twali tuli nga awo ebiseera ebyo nga tukyuse tuli eyo Kiyindi teganeba nga betawo obuyoka ebaatulumba sadange bamwaganawo yalumuka zeena n'alumuka olunaku olwo era nabisibwa bubiino nasula mu kibira okumala ennaku 3 nga tiryatinwa nga ndi kunoonyawo okubita numuke aye nga tibonaawo kuba munange ye yalumuka tidi ye yajja nsigairewo zenka mpegaanaawo n'alumuka n'afuna enjira n'ajja nepakirira n'atambuza ebigere nepakirira enyenga n'ajja ewaife ye batuzaala beetawo Busowa disitulikiti ya Bugiributi aye awo yali nga wonawona nga ngeri galala iganga egano bwe nali mu kaninja nali ndi awo nasulawo olunaku lulala olunaku olwokubiri abasirikale baida baatulumba nga bagemi omu kubo abaali nga n'omwami wange nga bamugema egano olwamugema bamukoba ati Semakula ali luyi kibaka ati Semakula ayinza okuba yalumwike ni mukazi we kuba yali aidiyo mu kyalo ati mwide mbatwale naye tuli awo saa 12 kebujja ngamba n'abasirikale bangi baida n'emmotoka da parkinga kumpi n'ewaife gano batambuza ebigere ebandagaana bangema bakati niwo omukyala Semakula nti nze ati Semakula aliwa nakati nze Semakula tidi yali ati Semakula idamu tulaga gaali tuwulira ati Semakula atambula ni Museveni kale olina okututuusa ye bali bangema ngano olwangema bagema ni muzeeyi wange bagema ni kale gano bagema ni mwami naze baidye maka ga baba wange bagema baba wange bagema mwami naze ekano mwami naze bakuba amasasi mangi bakuba abantu ku kyalo ekano mwami naze isasi lya mugema oyo yafiirawo ekano nze bangema ni muzeeyi banta mu motoka paka Iganga muzeeyi bamutolera kwawe Iganga ngano bamutolera kwawe Iganga muzeeyi yaira yeka nze banvu aye nga bamukosisa nze banvuga paka Katabi mu Balakisi ngano lwatuuka Katabi mu Balakisi twasulawo twatuuka bwire nga bagemye abantu bangi twali abantu 8 bwawuna oyo eyatufunira ekibande ekyo mutabani mwidukulu wanjuki yena bamugema era oyo bamuyitira Katabi ekano betwavaawo mu kujja okukola statement enkyako awo we bankopeze eno bankuba bubiino bansala ebiso muno mu bigere muno ati twenda otulage Semakula ni Museveni ye baba basirikale bani olwonga bali mu kutulugunya basirikale bobote tu ekana awo bansala ebiso bantulugunya ino nze nakanti nze 7 tidi yaba ne Semakula tidi yaba tidi nze mu nsiko ye muli kunkoba kale bankuba ino bantuusa ku butategerekeka na era nafunamu n'ebirwaire ebintawaani enaku dino awo tuli kwogera ku mwaka ki 84 84 nga bakaali kuwamba bakaali mu nsiko tekana awo etwava bandizaayo eno bansibira ere Balakisi bantoolayo bandeeta wano Katabi ew'omukyala yalinganga awo nga waigombola bamweta naiti kulabako bansibira awo namala awo emyezi 7
nalindi awo lwali lulala nga mbona abasirikale baida abaimpala nga banona tebantwala eruzira nkano olwantwala eruzira nabeeyeruzira olwali eyeruzira gavumenti yatuuka okukyuka eyobote tu yavaako Lutwa yagamba tekano Lutwa agamba oyo n'atusimulira okututoola mu ikomera Lutwa nga naaliku tekano najja okuva mu ikomera olwongo mazeeyo bangaki anti tekano namalayo mwaka gwawera n'emyezi nga 7 bwenva kuba ngaita kugina egy'omubalakisi myezi 7 nagaita kunigira egyeruzira egyeikomera batusimulula nga 5 nga 10 omwezi gwali gwa 10 85 katono nyaawo embeera mukomera nkuba ekifaananyi omukyala mukomera nabakusibye okusiba omwaka omulamba ate ng'ebiseera byamulamba n'emyezi nga 8 ng'ebiseera bya ntalo si biseera nga bino nti oba bakutte bukwasi bakututte naye nga bakututte mukomera ate nga bakuyisa omuyeekera embeera ebeetya embeera yali nzibu ino naddala Katabi mubalakisi kubanga omukyalo oyo yangemanga ku kunco najja okumulimiranga mu nnimiro ye oyo naiti kulabako we bankuumira ku igombolola olundi abasibe batoloka mu ikomera balumuka kekano olwalumuka balumuka kebaida yetuli nze bwe nagwa nti ate kingova bakati ono muyekera mwene ono muyekera era tuli kusaba omuyekera ono bamutoole gano nga ngwire kava ati tuli kusaba omuyekera ono bamutoole gano ayinza okutuleetera gano ebizibu nga iba ali kumunoonya kekano eyo ndowooza bwe bakola bakubeera esimu eruzira baida banona nebanona bantwala eruzira n'abaayo paka gavumenti bwe yakyuka embeera olwongo eri etya mu ikomera embeera mu biseera eby'entalo yali mbi ino kubanga ebiseera ebyo abasaada bobo tebaali bazibu ino kubanga eigulo erituuka nga olwo tuli mubalakisi nze nkuumibwa eno Katabi ku igombolola ew'omukyalo oyo naiti kulabako nga nowa igombolola ly'Ekatabi nga saawa nga 12 emotoka eida yatandika okusoma abantu bebasoma nabaniina kuki ku motoka era naabo bebangema nabo omwo mwe babayitira babatwala mpegano olubatwala nga bajja kubayita abo tibayira kana embeera yali mbi ne Katabi era nga twesabira olukya lwobala oti lukyeire oluziba wakuba oti nkaaliwo ekane batwala eruzira twabeeyeruzira twatuuka eruzira gavumenti bwe yakyuka Lutwa bwe yagema obufuzi Lutwa yalangirira okola ki okutulekula ati abaali abayeekera bajja kubalekula ngena kweda omwezi 10 omwezi gwali gwa 10 ekano twava mu ikomera olwava mu ikomera najja okutuuka okunonenkereza ku getwali ng'enumba bagikuba eka nga gazira kintu kyona twali n'ebisolo nte mbuzi byona nga gazira waire kirala n'enumba ke gazira nga toyinza kumanya nga gaali amaka nga toyidi muntu yena aliwa abantu bo nga tidi mpekana awo yena linfumbirwawo etwali tuli ni musaada wange oyo Semakula petina avaawo najja mu kyalo ewaife ye batuzaala ebantoola najja okutuuka ng'era muzeeyi yena yafa okusinziira bwe bamutulugunya ngeri eyali omusaada omukaire nga yena yafa kale natuuka awo embeera yambeera nzibu ino okujja okubuuza ku musaada wange yena ati bamuyita Semakula nabaawo nga ndi mukubonaabona okuzibu okw'amaani ekano bwe navaawo nafuna muzira kise yangemako najja mu bizinga eyo ngano naba mu bizinga eyo nabeeyo n'embeera ey'omu bizinga navaayo kenzira kintu kyona kyona kyenfunyeeyo n'okwira
kutandika okunonekereza muzeeyi asobole okunamba nsobole okufuna gemba yenkuumira abaana bange ne baidukulu bange. Okay. Nga tetunatuuka awo omuntu yandiyagadde okusooka okumanya nti baawo Semakula ye muzannyo ki gwazannya mu buyeekera buli kubanga nakyo kikulu omuntu okumanya. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Nti Semakula yali akola kino nakino mu lutalo. Ngano Semakula ye ekituuso musa. Semakula ye yali musaada kale nga byenasingako okumana kateranga okunonenkereza abantu yabatwala mu nsiko nga recruitinga. ebyokulwanisa ng'ebyo bityo ng'ajja batoola ebyokulwanisa ebyo batwala mu nsiko. Fekano n'ebindi kuba era muzeeyi nasinga okumanya ebimufaako. Muzeeyi mwene pulezidenti waife abitegeera ebimufaako ebyafa ku Semakula bye yakolanga. So bw'ogenda mu bizinga eno n'ovaayo kyekiddako? Bwe nva mu bizinga naavaayo awo ni natandika okunonenkereza pulezidenti w'eggwanga kenzira gemba naka nti ndikwenda obubaka bwange butuuse eri pulezidenti asobole okumanya ebyantuukako sobole okunamba sobole okufuna gemba nambe nfune gemba. So kaakati bw'ova mu kkomera ovudde mu kkomera oyo ozeeyo tosanzeewo osanze baawe yafa osanze taatawo yafa olina b'osanzeeko nga bakyali balamu bankimanyi mulayika mwalina abaana obasanze abaana tobasanze njagadde nnyo okumanyaawo otandikira waawaawo. Omwana ye maama wange namusangayo ng'alina omwana wange omuto gwe nalina owa Semakula. Yo maama namusangawo ng'alina oyo omwana omuto era yono Serunjoji Mubaraka. No Serunjoji. Kale awo nentandikira awo n'omwana naye nga era sirina busobozi bwonna ngamba nti buubuno. Kwegendako mu bizinga eyonoonyereze ekyokukola era nabyo ne binnemerera. Olwo mu bizinga ng'ogenze kukola ki? Olwo nali ntaddeyo ka wuteeri ngenze kufumbayo obumere ku wuteeri sobole okusomesa abaana. So bw'ovaayo n'otandika okunoonyekereza obeere nga ofuna pulezidenti Yoweri Museveni omufuna oba nabyo bikyagaanye? Nagezaako okutambuza ebintu byange Luweero eyo nendabako nengendako ne wa mwami Nadduli waliwo omwami eyali chairman wa movement bamuyitanga Mwebaza era motoka ye yamutta abo bali bagambye okuntambuza okuntuusaawa ewa pulezidenti naye ate oyo omwami n'afa. Negendako ew'omwami bamuyita Kyobe era naye yali muyeekera weeyo Matugga. Kyobe n'agamba nti nja kukwatako kubanga gundi Semakula yali mukwano gwange era nga bwe tutambula bwe tukola emirimu gyaffe wa muzeeyi. Nagende wa Kyobe yali ansuubiza era okuntuusa ku muzeeyi ku pulezidenti ekyomukisa omubi Kyobe n'afa. Kale nemba nga ntambulira awo bwe nti onoonyereza. Kale lwali lumu ne tugenda eyo muzeeyi bwe yagenda okutambula eyo emmere ze yatambula 92. Eyo gye yakola n'atambulira gye yalwanira. Gye yalwanira gye twalaba omukyalo omuzira Kisago n'endabidde erinnya nti muwe empapula zaffe ezo n'azitambuza ndowooza era ye yazituusa ku muzeeyi. Nali ndi awo lwali lumu
nga ntudde awo muzeeyi nankubira ku kasimu naye muzeeyi olwankubira essimu muli nasanyuka nali manyi nti olwo kyenjagala maze okifuna kuba nawulira essanyu neŋŋamba kyenonyanga kati maze okifuna nkifunye muzeeyi nankubira essimu n'agamba nti gwe mukyala Semakula nti yenze kale nambuuza byambuuza nemunyonyola kuvako nemugamba muzeeyi era nemunyonyola sirina wembeera ndi mu muzigo nemunyonyola buli kimu muzeeyi nansuubiza n'agamba nti kale nja kuyamba kale bwe yaŋŋamba nti nja kuyamba nimugamba muzeeyi kati okutuukako nga si kyangu ndikola nti ate okumanya olyoka onyambe n'agamba nja kusindika obubaka bwonna oba okubawa omuntu yenna akola ki akutuukeko okuva ku olwo sirabanga muntu yenna okuva omwaka 2000 gwali era 2000 guno si 2022 tuli mu 2022 2020 yankubira essimu muzeeyi 2020 nga tuli mu covid yawo nga tuli mu covid 2020 olunaku lwali ennaku z'omwezi zaali 4 omwezi gwali gwa 8 byonna mbijjukira bulungi olwo lwenjogera ne pulezidenti sobola kulwerabira mukulembeze w'eggwanga ng'ayogeddeko naawe nayogera naye akabanga pulezidenti ndowooza muntu mulamu okujjako tetulina ngeri yakumutuukirira kyokka naye nga musaasizi kubanga nayogera naye ebigambo ne binzigwako nga tukyayogera nambuuza buli kimu kyonna nemunyonyola kale naŋŋamba nti kutuzaamu nti oba nkyalina kyeŋŋamba alekeraawo yambuuza buli kimu kyonna okutuusa bwe namaliriza okwogera n'agamba nti kale nja kuyamba nja kufunirawo okubeera okuva ku olwo sinafuna mawulire gonna teyakwasa muntu yenna webiseera ebisinga oluusi pulezidenti tumulaba nga akwasizza abantu nti oba kankukwase jeno gundi ebintu bwebityo talina bwe yakwasa yenna yali yankwasizaako nalweiso oba night waliwo oba night oba neerabidde kwaba ababiri yagamba atya wenjagala okumanya anti kati yaŋŋamba nti nja kukwasa ebitiibwa byabwe kale sibitegeera nalweiso oba night so ye yayogera bw'atyo kale omukyalo omulala bamuyita night kale engeri sirina amasimu gaabwe sirina ngeri kijenyinza batuukirira nga sirina ate bwenyinza kutuukirira nti oba pulezidenti mubuuze kale kwe kujja wano okugira ki manyise omukulembeze w'eggwanga nti munoonya naye okumutuukako sirina ngeri bw'aba ampulidde era nga ndabye pulezidenti abeeko kyanyamba pulezidenti w'eggwanga nyambe ndi bubi ndi mu bugubi ate ndi mulwadde ndabika era n'amaanyi gampwedde ndina alusa ndina puresha ndina sukaali byebyo ebirwadde ebinnuma so muzeeyi mu kuyamba kiki kyewali agadde akuyambemu nze muzeeyi kyenze simanyi naye ateeka okuba yakusuubiza mumanyi ebyammwe oba ŋŋambe biki ebyo bye yakusuubiza nze muzeeyi kye namugamba naye njagala nyambawo okubeera afunira amaka ag'okutuulamu kiba kisoboka nfune n'ettaka wensobola okulundira njagala nnyo okulunda n'okulima nimisa yadde sirina maanyi naye bw'obeera n'akasente olimisa kale n'okulunda si buli omuntu alina okulima naye kasita oba n'abantu nsobola okukola kyekyo kye neegayirira pulezidenti bw'aba awulidde omulanga gwange pulezidenti musaba n'ekisa anziremu anyambe
So basically ekikyo president yasuubiza yansuubiza naye olemeddwa okufuna oyita oba amawulire agava eri omukulembeze w'eggwanga okugava eri omukulembeze w'eggwanga oba okumujjukiza kubanga ye alina ebyokola bingi ayinza okuba alowooza nti oba ensonga zange bazikolako oba kale simanyi kati wenyimiridde. President mwabakubira esimu ffe tetumanyi ffe oli bwakubira enamba ogiseevinga enamba kati ffe bye tutamanyi ebyo president yakubira ku simu ki enamba ngirina naye toyinza kugikuba neeyitamu ali kyembadde mbuuza tikati nze bwonkubira akanamba akaseevinga era bwe mba nkwetaaze nkwata bukwasi ne President tosobola mukubira ku namba ye neeyitamu. Nze nagezaako byannema gye yakubirako nagezaako nannema okumukwasa simanya ffe tetuzimanyi naffe tuwulira mpulire nti president yakubidde yankubira. Omanyi obuzibu bwendaba wano nti simanyi na muntu oba mukakasa mutya nti president yankubidde kuba owulira kyamaanyi naye n'olaba nga ate aw'okutandikira tolinaawo. Nkugambye nti president olunaku lwe yankubira essimu n'ebyokukola byonna nabireka nali musanyufu olunaku olwo nasanyuka olunaku lwonna lwonna ng'alinga alina kyankoledde kale kwogerako naye bwogezi nga nsuubiza kati myaka 2. naye lwaki temufuba okulaba nga at least musisinkana ku bantu bayinza okuba nga yanokolayo kumanya nga General Proscovia Nalweiso ne Afande Knight? Lwaki bano temugezaako okulaba nga mubatuukirira osanga bayinza okuprocessinga ekintu ekyo? Nalweiso nayagala nnyo okumukubirako ku ssimu, waliwo eyampa essimu ye nemukubira naye teyakwata kuba nendowooza nti ndowooza olw'okuba tamanyi kyova sibangu okukwata buli ssimu ndowooza. Nagezaako okukuba essimu ye naye nga tagikwata tuusa bwe nalemererwa naye eriyo n'omulala nga sigirina. Ate n'ekirala naye ne bw'omukubira ng'ate oluusi oba ne president eyamugamba nti waliwo omukyala bw'ati ne bw'ati yeetaaga kuyamba tukole bwe tuti ne bwe tuti naye ndabanga ekimubeererera ekizibu. Ndowooza kimubeerera kizibu, ayinza okuba teyakifunako nga president talina kye yamugamba. So njagala obubaka bw'osembya eri omukulembeze w'eggwanga saawa eno bw'oli mu kuyigga ng'oyagala okulaba nga obubaka buno bumutuukako. Nze omukulembeze w'eggwanga amwegayirira taata wange bw'aba awulidde eddoboozi yange omukulembeze w'eggwanga anyambe oba kumusisinkana nga nsobola musinkane amaliriza ekizibu kyange. Muddiremu amannya gwani mukyala waani? Amannya gange nze mukyala Semakula, bampita Kadama topista, mukyala Semakula eyali omuyeekera. Byebyo byoyagala okutuusa? Byebyo byenjagala okutuusa ku mukulembeze w'eggwanga awulire eddoboozi lyange n'abantu bonna bonna abampuliriza. President anyambe ku buzibu bwe ndimu. Njagala osembyeyo akasimu kaawo kaleke. Akasimu kange MTN eri 0775 63 35 33. Airtel eri 0758 85 55 68. Nze mbeera Iganga mu tawuni mwennyini mwempangisa. Omuntu eyalina ewuwe? Omuntu eyalina ewuwe kati mbonaabona bwe nti. Oli mukyala mufumbo? Nali mukyala mufumbo era nze bwe nawulira mwami wange olwaŋŋamba nti gavumenti eno twagala eveeko nasanyuka nnyo kuba twatambuliranga mu kubonaabona
road block nga ziringa road block kale nange nasanyuka nnyo nangamba naye tobulirangako omuntu yenna nange muli n'enkimira nga buli kyagamba nti tukole bwe tuti nzikiriza fumba emmere otwalire abasajja abayekera bali wali nga nkikola nabyo wabikola ebyo nze nabikolera ddala nnyo oli myaka emeka kati ndina emyaka 6 okubanga waliwo ebiseera ebisinga batugamba nti waliwo betuwulira nga badimandinga baagala ebintu ogenda omubuusa emyaka ng'ali mu 3 ndi myaka 6 yalwanaki ali mu 3 era Kyobe era oyo omugenzi Kyobe w'Ematuga singa yali akyaliwo ndowooza singa pulezidenti singa natuuka dda ku pulezidenti naye ekyomukiso omubi yalwala nagendangayo ng'akyali mulwadde n'agamba nsabira mpone tukole pulogulaamu y'okulaba pulezidenti ky'omukiso omubi n'afa. Kale katusabe nga mukyalo topisita okusaba kwe kunaatuuka okutwaliza wamu naye nga owulidde yayogerako n'omukulembeze w'eggwanga omukulembeze w'eggwanga n'amusuubiza naye ebiseera ebisinga pulezidenti bw'asuubiza n'atakwasa muntu awo olutalo luba luzze kubanga ye kennyini okuddamu mufuna kizibu kubeerera ddala lutalo so bw'aba akwasizza omuntu n'agamba nti at least genda ku ofiisi bweti omusange wano oyinza okwanguyirwako waliwo lwe yajja mwiganga nenjagala neŋŋamba nti oba ŋŋende bugenzi waali kuba natuulira ddala waali bwe nti neŋŋamba oba nziruke Buddusi ŋŋende waali neŋŋamba bayinza okugamba nti nina kyenjagala okola pulezidenti nenguma neŋŋamba kangume nditambulira mu makubo amalungi Mukama bw'ali bayagadde nemutuukako. Singa wawanika ku mukono waakiri muzingi nawanika naye nga tandaba nawanika nnyo naye nga tandaba nkitegeera. Okay, kale mukyalo topisita yoyo nga bw'omulabye era empapula zange detention order gye bansibirako nzirina ntambula nazo olupapula lwe bampa olwanzija mu kkomera ndulina amannya agamu ag'abayekera be nali mmanyi omwami wange be yakolagananga nabo ngalina bannayuganda bannange mbasiibula nga nze kindeese wano kwe kwagala kunoonya pulezidenti wange anyambe ku ebyo ebyantuukako naye pulezidenti waffe bw'oba omutuukiridde talema kubanga enjogera ye gye yayogera nange yayogera bulungi nnyo naye lwakuba nti okumutuukako kye kyokka kansuubire nti ajja kunkolera ekyo kye njagala kusinziiranga bwe nayogera naye. Kale bannange ebyange byebyo munsabire munsabire pulezidenti ankolere kye njagala. tweyanzisa gatulaba omulungi omukyalo topisita oyo Kadama bwe tubadde naye nga twogeraganyamu ku nsonga ze ndowooza oziwulidde ensonga pulezidenti yamusuubiza so amunoonya okusobola okulaba nga atuukiriza bye yasuubiza. Kansobire nti nammwe abalabye abateekeddwa okuba nga mukola ku nsonga ezo maama mumulabye kale kambageze ekiseera ekirungi mubeere bulungi mweramu. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako.